Yes, baganda banga bakyali ku DVC updates olunaku lwaleero nkomyewo n'amawulire agagenda maaso mu ggwanga wabula gano ng'osigiti mawulire wabula ate it's also a communication to all you people out there abalina emmotoka mu Uganda naddala mu bitundu by'e Kampala. Ministry of Works and Transport yavuddeyo ate neerangirira nti batandise enkola ya EPS kyeki abasinga batanakiwulirako abamu bakiyise express penalty system olw'ensonga nti kirabikiddwako nnyo nga kihappeninga ku luguudo lwa Entebbe Express Highway wabula ate nga ye electronic penalty system. Ekibuzo ekisooka nti was there enough sensitization abantu abasinga bakimanyiko bati bakimanyi nedda olw'ensonga nti obanga n'eddinya yennyini tebaalitegedde bulungi kiba kiraga nti olwedde waliwo ekibulako abantu okutegeera bulungi EPS kyeki naye nga EPS nkimenyaamenyamu y'enkozesa ya kamera ne artificial intelligence oba ebyuma bikalimagezi okutegeera bani ababa bamenya amateeka g'oku kkubo okugeza nga overspeeding oba kuvuga endima n'obutasaamu traffic lights bikitiibwa ensonga nti traffic light ezogamba nti stop ng'eyase red ate gwe n'osalawo ate oyitewo emisinde olw'ensonga nti olina ekikwanguya olina gy'oyagala okubeera mu budde obutali bwawala nnyo then n'ogenda bw'otyo nga teri akutteko so enkola eno ebadde ebeerawo nnyo mu ggwanga Uganda naye ate kati batandise okuleetawo eno EPS electronic penalty system eno egenda kuba ate nga ekyusiza ddala omuzannyo lwaki oba mu ngeri ki. Electronic penalty system eno ekozesa kamera za UNRA ne artificial intelligence okulaba ebintu bino era ne bakuweereza automatically ticket ne fine nga bino bifunira ku email address yo gye wassaayo ku URA bakuweereza email address ng'ekulaga fine gye bakubye ssente z'obanjibwa n'omusango gw'ozizza ku kkubo n'ekifaananyi ky'emmotoka yo n'essaawa ziba zizzaamu omusango okugamba obujulizi bwonna babukuteerako naye nga bagamba nti fayini zaabwe zitandikira $200 okutuuka ku $20 era nga fayini eno yakusasulibwa nga tosussa nnaku 3 which is 72 hours tozisussa nga tusasudde ssente zaabwe wozisussa wekakutanda n'ozisussa oba ogenda kusasula ate ebitundu 5 ku 100 nga fine ya ssente ze bakubanja tugeze badde bakubanja $20 n'osussa ennaku 3 kiba kitegeeza ate kati ogenda kusasula $30 kuba ogattako 10 lye bakubanja manyi ogattako 10 ku ze bakubanja which is 50% then ate n'ogattako ne ziri n'oweza 300,000 $30 oba babadde bakubanja $80,000 ate n'ogenda n'olwawo okusasula oba ogenda kusasula kamu 2 bino ebintu bannayuganda bangi abakyankalanye bebawulidde ku mawulire gano oba bebakyankalanyiza nnyo ati ne bibajja mu mbeera ne bagamba naye lwaki gavumenti ya Uganda lwaki mukola ebintu nga bino mwagala kukola ssente za bwereere munoonya ssente za kalulu biki ebyo naye ng'ate wekitunulamu in a broader perspective kiraga nti munnange ti eno enkola yo eriwo kuyamba akukendeza ku bubenje bwa mmotoka obugenda maaso mu ggwanga Uganda era nga nkola ya kuyamba Abannayuganda naye obuzibu buli mu kyo bwe buliwa obuzibu obusooka nti Bannayuganda abasinga tebaategedde nkola eno era tebabulidde kimala tebabasomeseza kimala ku nkola eno era ng'abamu bwe bagamba nti etteeka lirimu kyekubira si just teeka wabula kale eno enkola erimu kyekubira eno system gye baleese erimu kyekubira wakingamba nti erimu kyekubira bw'otunuulira Uganda nga bweyimiridde ebifo ebisinga mu Uganda tebiyina traffic lights zino tuzirabako nnyo mu Kampala muno oba n'ebitundu ebiriraanye Kampala kale wali town wezo naye ate ebifo ebisinga eyewala tebalina wadde traffic lights tebalina kamera tebalina internet nnungi olw'ensonga nti bino byonna byetaaga ku system eno kubanga etambula oba ng'ekola bulungi. Ekirala tulaba nti no ne mu traffic system yaffe wano mu Uganda ate erimu kukyankalana kungi biseera bisinga lugenda n'oyita ku bitaala
ng'ebitaala bikyankalanye nga byakagundi zonna red yellow green mu kiseera kyekimu okumala olunaku nga lulamba nga byakawe bityo newewuunya kati kola olunaku eno system enayimirizibwa n'etakola oba ani gwajja okuvunaana ensonga nti ebiseera ebisinga sometimes even system eyinza okulaga ekyenjawulo naye ate traffic officer ali ku ground naye n'abagamba nti mwe mutambule kubanga tulaba nti tulina ebitaala oyinza ogenda ewandiga nolaba nga waliwo ebitaala naye ate nga waliwo ne traffic officers ate nga traffic officers be balagira emmotoka zino okujja n'okustoppinga newankubadde ebitaala kwebiri neweebuuza kati ku byonna tunaawuliriza ani wenzija nga traffic officer ngambye enzije ate nga ekitaala kiyaka red ne bankuba ekipapula kino ani anaavunaanizibwa n'ekirala borders nazo zezimu kuzisinga okuleeta jaamu wano mu Kampala n'okuzinga obubenje na buli kimu zo nga tebanabazirowoozaako kubanga tulaba nti eno system esize nnyo okukola ku Entebbe express highway express eyitibwako border kati awalala bo banakikola batya kubanga nti border zino kubanga tozihandolinze oyinza okwekanga nga tulina kyamaanyi kyokozeewo nnyo mu kukyusa system eno mu ggwanga naye ate n'ekirala minister of transport ono General Katumba Wamala naye yavuddeyo ate n'ayogera ku nsonga eno n'agamba nti yes ensonga eri okuyamba mmwe bannayuganda si ate kubabonereza naye ate nga kikyategeeza nti bw'oba ng'olaba nti be bakuwandiseeko ba ekipapula kye bakuwadde si kituufu ng'osobola okukiwakanya oli wa ddembe okola ki ogenda mu mbuga z'amateeka ate n'oteekayo okuwakanako ne mwereega ne court system ye Uganda ne government naye ate n'akujjukiza nti obudde bw'onaamala kweyeesuka nga weereega ne court bungi sente zonayonoona nazo nnyingi ate n'ekirala ekisembayo nakugamba nti kizibu nnyo okuba nti chances zoyina ez'okuwangula court case eno ntono nnyo olw'ensonga nti gavumenti ya Uganda yo mwena mugimanyi kuba nsuubira njogera n'Abannayuganda kati fena tumanyi government system court system ya Uganda era naye minisita yakibajjukiza n'agamba munange okwerega ne system eno ina chances ntono nnyo okuba nga osobola okuwangula omusango guno kati gw'oba oli mugezi kola ekisaanidde so walaba ebintu nga bino birana bikubwa ebibuuzo bingi n'ogamba nti naye mazima ddala gavumenti kyekoze okuleetawo system ng'eno kisaanidde oba tekisaanidde yes tumanye ekirungi kya bino nti of course ija kukendeza ku accidents eziri mu ggwanga n'okuba abantu safety mu bifo ebimu tugeze nga tingayo wali amasomero wali obutale wali amalwaliro kubanga emmotoka tezidduka te ku speed y'amaanyi nnyo kubanga ye minisita yatutegeeza nti tulina kugoberera luguudo wuliriza oluguudo oba otambula lulina signs zino lukusuubira oddiwuliriza wali bagamba nti wano 80 kilometers wano 50 ate wano 100 keep left while overtaking keep right bintu nga weebityo okwegamba woba nga obigoberedde ate togenda kuzigwamu era togenda kusasula fines nga zino naye ate gabe nkugambye munange ebyo ebiri awo ebitatunuuliddwa bina byenkumenyeddemu nga ntandika ebiyinza okuba nga ebizibu ebiviiriddeko system eno olw'ensonga nti Uganda ensi ekyakula system nga zino zikola mu nsi nga Dubai, America wa Bungereza naye ate kati wano mu Uganda tunaamalako tutya internet ogimanyi steady stable bulungi amasanyalaze gavaavaako ate biki oli wabanga akusindikidde email y'ekipapula ekyo n'otagiraba n'oyisawo ate akabanga ennaku 3 nga tonabagiraba olw'ensonga nti woli tewali internet olaba nti ate oba owedde ate kigamba kuteekako abantu kunninga nti buli kiseera ogenda kuba otunula ku email yo olw'ensonga nti togenda mumanya nti bakukubye ekipapula yes advantage emu endala eriwo is that tewagenda kubeerawo byagamba nti ofisa kamunyigeyo ekyebiri ante aleme kunkuba ekipapula kubanga ekipapula kijja kuba kiri ku kamera yekikuleetera yekulaba ekipapula ne bakikuba automatically togenda kulabako omuntu akukuba ekipapula so togenda kusobola kunegotiatinga na computers ozinyigeyo kyozinyize temugenda kwegoba na traffic nti ate alinye kapicha akugobe agambe yimirira akuba ekipapula nedda gwetambula bibyo kuliko abakozi abatwadde ku examples zaabwe nga
olugendo lumu tugeze okuva Kampala paka Ntebe nga yageze okutuuka eri nga ebipapula ali mu bya 800 ate nga bamusuubira bisasule mu nnaku nga 3 olwawo kimanyi kiba kiddirira fine bagenda sasula kamu 2 kwegamba embeera eno bannange yo taddewo obunkeke ku bantu abavuga emmotoka era eggulo nawadde njogerako omusajja avuga drone eza Entebbe Express Highway ate ye n'agamba nti ebipapula bibatabuseeko emmotoka babula kuzipaakinga banoonye emirimu emirala kubanga tosobola kubanga okolera mu losses ogaggawaza gavumenti. Minisita yabagambye nti emmotoka newebanga ate ya gavumenti bagenda gikuba ekipapula emmotoka ezisinga okudduka emisinde tukimanyi emmotoka za Museveni ziba zitambula zo ziba ku misinde naye zo banazikuba ebipapula kuba yatugambye nti minisitule yonna eriko omuntu akwasaganya ebya transport era bajja bakubanga ebipapula minisitule ebisasule naye nga kyekimu mbanga nkolera ministry nga ya gavumenti gwe nonkuba ekipapula nga naawe oli gavumenti okunkuba ekipapula kino sente ministry nezisasula era nga naye zisasula gavumenti nga zivudde mu gavumenti nze ng'omuntu azizza ogwo musango sirina bwenfiirwa era tewabaawo njawulo nayo yonna jasigala nga nkola kyenkola nga ne sente wezikola ki gavumenti nesasula gavumenti ate gavumenti neddamu nensasula nange omusaala tekikola sense. But yes, tulaba embeera egenda mu maaso EPS Electronic Penalty System tubulire ndowooza kiki olowooza ku system eno osuubira system eno tutaasa ena changingawo ku accidents